Omusango kwabo bonna abakozesa filter mu masimu gammwe, oba ogikozesa kwekubya bifaananyi, oba ogikozesa kukwata vidiyo, guno gugenda kuba musango gwa naggomola. Abasajja beekubidde omulanga ne bagamba bakooye ensonga z'abakyala okuba nga mukozesanga filters mu bifaananyi. Omusajja n'akwagala naye agenda okukutuukako nga mazima ddala ofaanana ng'ettosi, ng'oli mubi nabbijjo wabijja n'oyitawo, kyokka ng'ebifaananyi byo bimulaga nti bulijjo ofaanana nga Beyonce ne Rihanna. Era abasajja ne basaba ebintu bino mubeere nga mubikomya. Njagala okubategeeza kino tekiri mu Uganda mwokka, wabula waliwo n'omukyala omuzannyi w'emizannyo mu ggwanga erya Nigeria yavuddeyo n'aba ng'avumirira ekikolwa eky'abakyala okukozesa filters, wabula n'agamba nti mulimu n'abasajja abakozesa filters era n'abasaba mubeere nga mukikomya. Omukyala ono yagambye olw'ensonga nti abantu okukozesa filters kireetera abantu okubalaba mu ngeri endala gye batalina balabamu. Oli n'akwata ku kifaananyi kyo ky'otadde ku WhatsApp yo ng'alowooza nti yeggwe agenda okutuukako nga you two people are different. Era n'agamba nga when two people when they meet they can fight. Oli n'alwanisa oli ng'agamba oli yeetadde mu kifaananyi kye ate nga si yeye. Ebintu bino nga gw'alaba akatambi kano ogenda birowoozaako ki? Bw'oba omaze okulowooza ku kano akatambi, nkusaba ky'olowoozeza kiteeke mu comment section, tukimanye, tukiwulirize, tukisomemu, tukirowoozeeko. Iggwe olowooza ki ku nkozesa ya filters? Era ggwe omu ku abo abagamba nti filters ziveewo, omuntu talina kuzikozesa, oba ggwe owagira enkozesa ya filter? Kati nno ensalawo oyo kwe kugenda okuba okwagala kwaffe, lyessanyu lyaffe, kwe kusiima kwaffe. Yenze Sheila Adita, nze mbatuusako programs zino eno, nze mbanoonyeza content ono. Katugendeko mu katambi katambulidde nnyo ku mikutu gya social media ate nga kagenze viral. Njagala nkakuterawo wano eno, omwami ono omuwulirize obeeko ky'otugamba ng'omaze owuliriza obutambi buno. Katugendeko mu katambi ate atumale tukomewo. Nina kye neebuuza ku baana b'obuwala ddala, mufaaki n'ensi. Filters nga zisusse, filters zisusse obungi. Simanyi sima photolab, simanya biki ogenda n'olaba omwana ku TikTok n'ogamba nange laba malayika. Kwegamba olabira ddala olabye omuntu gweyagala eddedde okusinkana n'ogamba bwe siva ku ono ate mba ndagawa. Naye Mukama bw'amukutuusaako bw'ati live, kwegamba obudde bwo bw'oluyinoonera okumutunuulira ogamba kange n'ensolo zeemu toilet ntuulaawo. Filter zisusse obungi, mugireko ku oligino zammwe. Kale ffe abasajja ne bajjira mu filters it's okay, kuba abasajja abasinga obungi tetuli balungi, oba okitaba ekintu ekyo. Naye filters muzisussizza nnyo obungi. N'olaba oli akanyindo nga kasongovu n'ogamba kiki kino, naye ogenda omutuukako ng'ennyindo emulinga omunyolo gw'oluggi, nga yenna musiiwufu, yenna damage, yenna ajjudde embalabe, n'ogamba bannange ddala kiki, mufaaki? Filters muzisussizza nnyo nga zisusse we zikoma. Zandibadde ziwe ziri naye mwitirizza nnyo kugamba okwekolako oli n'afaanana kumpi ng'omuzungu n'ogamba naye erengera akaana k'omukazi ng'omwana oli nze n'ogamba ono oba muyiwako amatanze nganywa. Naye Katonda akuwa olunaku wallaayo mu meeting bw'oti olabe, ojja kugamba kiki kino, kizibu kiki ne kigudde mu ggwanga. Mugireko mu original. Naye filter muzisussizza obungi ate nga muli basiiwufu, muli babi, muli basiiwufu. Jangu nga bw'oli oli amanye nti kyentwala kyekyo. N'olwana ku TikTok, n'olwana ofune ennamba y'omuntu n'oyagala okyasuliko n'emitwalo nga 10, naye nga Mukama wallaahi bw'otuuka ku oyo gwebadde oyagala okusasulira ennamba y'emitwalo 10, Allah ng'ogasereza mbutuufu singa nziwamu omulalu. Oba okitegera ekintu ekyo. Filters zisusse bamikwano, mugendeze ku filters zisusse, mujje nga Katonda we yabatonda. Omuntu amanye ki kyakola ki
kikyatwala. Kati kambaweyo kasitole kamu. Oli omukwano gwange omu alina mukwano gwe era bwati bwe yakwanya omuwala ku TikTok nga laba omuwala mbooko biweereza message biki namba z'essimu bazeewadde boogera kati batuuka ekiseera okumiitinga omuwala ajje bamiitinge oba kitegera ekintu ekyo mu lunaku lutuuka ng'omuwala bamukubira essimu ng'ajja nga mubanya abasajja abamu tubabagezi ng'oli abaako ne watuula alabe ddala oli gw'abadde ayogera naye yoyo oba si yoyo mutuufu kyamujja enviiri ku mutwe mutuufu ng'omuwala ate oli mulala eyazze nga mulala nga si oli gw'abadde ayogera naye ono omuwala n'atandika okukuba essimu anoonya oli ng'essimu agikwata n'ayimirira awo paka mukazi watu bwe yennyudde n'agenda naye nga lwaki ng'ebyo ani abyereetedde muba mulaba ng'ani abyereetedde ebyo ani aba abyereetedde mwebeereremu mwana nve mu byekisiru lwaki muteekayo ebifaananyi ebitali byammwe abamu mukozesa ebifaananyi ebitali byammwe abamu ne mukozesa byammwe ne mwefuula ezo filters nga bwe mbagambye ne mwefuula ate mostly abawala mwe musinga okubikolera ddala ne mwefuula oli n'afuukira ddala olukazi olulungi ennyo olulungi ng'ogamba bannange wesigana nene UBP mba ndi kuki naye ogenda okumusisinkana bwoti ng'ogamba UUU ng'olaba UUU myaka 25 emabega so mwebereremu baddiya abasajja bajja badisappointinga nnyo era nze nange gwe nkukubira nsooka kuyimirira wantu nennengera oba yeggwe akubanze siina mpisa mbi wakiri nfuno era omuntu ne muwa akasente ne mugange n'omutwalire transport eyo mugambe nfunyemu emergency naye mwe mwereetera obwo obuzibu bwa mikwano mwebereremu ebyo byange. Kino si kipya abantu okwemulugunya ku nfaanana z'abantu naddala eri abo bonna abakozesa filters nga nange tondese mabega. Waliwo omukyala mu ggwanga lya Amerika ayitibwa Catherine Leili. Omukyala oyo omwami we yamudampinga naye ng'ensonga lwaki amudampinga kukozesa filters. Bano baali nno ku mitimbagano gy'ewala nga beeyagala okufaako obufi ne bamala ebbanga eddene ennyo mu relationship nga yo mumanyi okwagala kwewala oli tebeeraba naye nga beeyagala ne beesuubiza okweraba. Era omwami n'amugamba wemba okutuukako ngenda kuba nga mproposinga obeere mukyala wange owaddala. Omwami ne yeesula n'ava mu ggwanga gye yali n'agenda mu ggwanga lya Amerika abeere nga aproposinga. Munnange kyamuggwako omukyala ogenda okujja omusajja amaze otegeka akabaga bulungi nnyo akuproposinga azze n'emikwano gye gyonna omukyala agenda okutuuka we batimbye ebimuli. Omwami waafukamidde mu mutima omulamba afukamidde ku maviivi aproposinga eri omukazi agenda omutunako nga si yeye. Atunulira ku bifaananyi ebiri ku Instagram nga bw'atunulira ku muntu azze gwaze okuproposingira after a very long period of 5 years in a relationship, in a long distance relationship, ng'omuntu oyo wanjawulo. Era omwami n'amubuuza ye gwe oli n'amugamba nti yenze mbadde njogera nawe buli lunaku nti ye okukuba ku ssimu bannange nga yeye. N'amugamba I'm so sorry, I'm really sorry, sigenda kukutwala because you are a different person. Ensonga lwaki ngenda kuleka lwa nsonga tewekkiririzaamu, tomanyi kikyoli, tomanyi gwani omutuufu. Why did you have okubanga weekyusakyusa? Lwaki weekyusizza n'oteekayo ebifaananyi by'omuntu omulala ng'ate naawe oli muntu mulala? Are you trying to catfish me? Are you trying to con me or what? Omuwala agezaako omugamba nkwagala n'amugamba I fallen for a different person and you are a different person. Sisobola kgenda na muntu atamanyi identity ye entuufu tukikomye wano. Omusajja bw'atyo munnange n'alinnya n'adda mu nsi gye yava ne gurupu ye y'emikwano gyonna n'aleka abantu nga bakutte kutama. Kaakati nno byebyo mwe mwena babadde bakozesa filter
tekiri mu ggwanga lyaffe lya Uganda lyokka. All over the world men are complaining, women are complaining. Olina ayagala omuntu agenda omutukako ng'omuntu oyo ali half man oba half woman. Wabula nga ate nange kennyini akatambi ako tekandeka kambatereyokko akatambi kange complaining on the same thing. Nga complaining on the same thing about filters. Nange navaayokko ne mbaako ka video akatono kensindikira mikwano gyange gyonna nga nange mwendi abatuula mu filters ne zituleetera okukola ebintu bye tutalina kukola. Katugendeko mu katambi ate era tubeere nga tukomawo. Naye TikTok neemala ejjawo filters. TikTok neemala ejjawo enkozesa ya filters. Oyinza okulaba abantu we badduka ku mukutu guno ng'oyinza okugamba bulijjo tebaguliiko si kwe beeyagalira ne bayimirira eyo ne bavuma abantu ne babeera mu filters ne bavuula bannaabwe ng'oyinza okugamba balungi okufaako obufi. Anti bw'okozesa filter n'abayina ebibalabe nga bibalinga ebikata bya lumonde byonna babijjamu. Abayina enkovu ng'oyinza okugamba baakubwa namusuna zonna bazeeramu. Abampi bonna bawanvuwa olw'okukozesa filters. Naye n'omala ofuna chance n'otusisinkana maaso ku maaso n'osooka osanga munno ng'alina ejjuuga kilo ddamba n'ogamba ono si ye Micho Israeli. Oli nga yeetissa amambuluga kilo nnambe mukomeno mu nsingo n'ogamba ono ye yakula atya. N'otuuka kuwulinga mumpi alinga obulamu bw'ensi eno. Temujoogira bantu mu filters. Temujoogira bantu mu filters. Kansuubira obutambi nga buno eno bubanyumidde mubuyizeemu. Bw'oba olina ky'oyizeemu kiteeke mu comment section. Bw'oba toyizeemu sirina kyakukukolera. Nze nga Adita omulimu ogwange gwa kunoonya content ne mugamba nako nammwe aw'okusesa ne tuseka, ow'okuyomba ne tuyomba, ow'okuwemula ne tuwemula, ow'obuseegu ne tuseeguwala, ow'okubuulirira ne twebuulirira, ow'okukansolinga ne twekansolinga, ow'okwezzaamu amaanyi, ebyokwezimba n'ebyobulamu byonna mbiteekawo. We mbiteekawo genda n'ekyo kye mbandeese. Gendera ku mutindo tubeere nga tukyusaamu kasavu kanyama. Not all the time tugenda kubeera nga serious talking about the same thing. Bijja kubanga biba bowa, isn't it? So bwe tuba tukyusizaamuko mu content ne tukyusa kwono munnange nze ngamba kiba kituyamba ate era kiyamba ne channel yaffe okukula. Era nga bwe mbagambye ku nsonga za filters nga bwondaba waneeno oyinza okulaba ki Adita kitula mu video n'ogamba maama ekiwala kino ne mmala nkituukako n'ogenda n'ontuukako n'otya. N'ogenda n'ontuukako n'ogwawo ekigo n'ogamba wow what a hell. Ye gwe muwala gwe nga you don't look good, nga you're not appetizing, nga you're different from the person we always see in the videos. What happened? Is this you? Oh my God. What really happened? What went wrong? Why don't you go for a plastic surgery? As in, you don't look good. It's not you. This is not the Adita we know. Ye ebintu ebyo bituukawo ate n'okuswaza biswaza. Omuntu n'agenda n'akutuukako alowooza bulijjo alaba muntu owakabi, n'agenda n'akutuukako nga mwannyinaffe oyina ekibalabe, n'agenda n'akutuukako mwannyinaffe ng'oyina ebikovukovu like I am right now. N'agenda n'akutuukako ng'oyina ejjuuga, ng'oyina amambuluga, ng'oyina enkoona esima n'esseminti, ng'oyina olubatu luno, ng'oyinza okugamba oli mukubi w'amataffaali, ng'oliko kigere kya nvubu nga wasiiwuuka. Filter giraba edduka. Wano we tubagambira be you sometimes. Oteekeyo nga you go without editing, without anything. Abantu basobola okumanya in real life ofaanana otya. Bireme kutawanya time to come omuntu ng'akulabye. Yenze Shila Adita imbagala nnyo. Consider subscribing on our YouTube channel. If you still need a lot on our channel, subscribing ate lo twekomireko imbagala nnyo.